babere kamelioni FDC nache. FDC oye. One people, one Uganda. On behalf of the FDC, to launch you as our aspiring candidate for Kawempe Division North and to wish you success. Sadat Mukibi oye! Oye! One people. Beginning here to Kawempe North. After the unveiling, I am going to be commanding all our forces to begin work in Kawempe North. We are not going to start at the nomination day. We are going to start this exercise of taking over Kawempe now. We are all going to compete for that seat. The way we competed for the seat in Dokolo district. Nobody said Dokolo was FDC, and therefore nobody should go to FDC. I mean to Dokolo. We all went to Dokolo. UPC went to Dokolo and won. NRM was in Dokolo. NUP was in Dokolo. Independents were in Dokolo. FDC did not say, why have you come to Dokolo? This position was held by Cecilia Ogwal, who was FDC. We all went to Dokolo. And the same spirit should be carried to Kawempe North. I also want to say to NRM, who are a master of violence in by-elections, that violence is not going to be entertained in this by-election. That vote rigging is not going to be entertained in this by-election. That we are going to be fully awake to the fact that there has always been manipulation in by-elections especially, and also general elections. And that we will keep our eyes open. We will do everything within our means to ensure that Khalifa Aganaga wins this election. Gende to collect campaign Yamani. Ya mazima na yenkana. Next is the party electoral commission's signature. I want to confirm in view of all the cameras that these are legitimate members of the FDC. This card belongs to Mr. Mukibi Sadat Khalifa Aganaga, who is a member of the FDC. Hand over to Khalifa Aganaga Mukibi Sadat a copy of our constitution, a copy of the strategic plan. As our new member of parliament, you will be expected to work within this strategic plan for the betterment of our country, Uganda. This is the flag that you'll be carrying. It looks like it's the flag of the Rastafarians. But this is the FDC flag. It's just a coincidence. You will be carrying this flag throughout your campaigns. Sadat, go with this flag and market it to the people of Kawempe on behalf of the FDC to launch you as our aspiring candidate for Kawempe Division North and to wish you success. Sadat Mukibi oye! Oye! Twali babere kamelioni FDC nache. FDC oye. One people, one Uganda. Nyakalulu tubere bawanguzi
enaku z'omwezi nga 13 ekyenjawulo ekiri ku lunaku olwo ye birthday yange mukipe ng'ekirabo kya birthday nga mpitamu FDC njikiririzaamu lwa kintu kimu nti emu ku pati ezisinga obukulu wano era zikulumiinze abakulembeze bangi nnyo. Nze nange mbadde mulekwa mu nsi y'obukulembeze wadde baogera nti abadde mu bibiina bino abadde mu bibiina, siina kibiina na kimu kye nina kaadi yakyo era eno kaadi gye nsosokola ki weewaawo mbadde neegwaniza olw'okuba nti nno omulimu guno ogw'okuweereza abantu ngwagala kwe kugenda eri bannabyabufuzi abalala bendaba abali mu ki mu struggle, fena tustrugglinge tulabe nga tusobola okukyusa ki Uganda etambulira ku multi-party system. Constitution yakyusibwa mu 1995 nti nno osobola okubeera affiliated ku party yonna naye kyetusinga ffenna okwagala kutambuza ggwanga lyaffe mu ki. We are the young adults. Luli tubadde baana kati ffe bataata ffe tulina kati okulaba ki ekigenda mu maaso nga ffe bajjajja baffe oba ne bataata baffe we baasalawo ne batukolera future zaffe ne tuzisanga naffe eno time tukolerere future z'abantu baffe. Bannakawempe nsaba munzikiririzeemu bajeti ya Uganda bweba efuluma ffe abavubuka tufunako mu kyenkana ki batuwaako kaki omulembe gwaffe guno gw'abavubuka ffe abasinga obungi banaye bakadde bange si kubayisaamu maanyi naye nammwe mukikiriza nti mukuze era amaanyi tegakyalinga ki era tugenda mu kawulo ke bayita ak'ekiki ak'ekivubuka ak'ekimafiya kakwambala ngatto kakusiba ngatto engatto zinywere tukwate ebisumuluzo tugende tugulewo buli wamu. Baganda bange mwenna mbategeeza nga munzikiririzaamu ndi mutuuze wali mu Angola ebisanyizo byonna mbirina weewaawo bantu bangi ayinza okujja ne degrees. Ennaku zino Uganda yakyuka, private institutions nyingi nnyo ne nassaweeri anyone can have a degree. Osobola okufuna degree gy'okola ki waliwo university zimu ze nagendamu n'ensoma nga sirinnyanga nayo naye nga n'ebibuuzo mbikola ki naye ekipapula kya senior 6 tebakifera. Ze mbakakasa bwe nali nga nkyasoma nze nali national candidate era z'omu ku bayizi abaasinga mu ggwanga lino lyonna. Kale amagezi ago gonna Mukama ge yampa sobola kubeera nga ngatuulira ne sisharinga nammwe baganda bange. Amagezi ge nakozesa okuyita ebibuuzo ebyo nga siri mu ssomero lya kigagga era nasomera kumpi awo Kawanda secondary school. Olulaba tukwatagana nti Kawanda kumpi ne Kawempe, so I'm a true product of Kawempe North. Era ne results zino tuzikola ki tuzirina twafuna AABB 23 points. Oba oli lawyer oba oli doctor leeta ekipapula kye kya senior 6 tugezese tulabe awo bwe tukuŋŋunta owa dread naawe ow'ettaayi obadde ogamba otya. Ffe twawangula dda tulinze kukola ki FDC oye one people one Uganda atwala omukisa guno okusiima Honorable Kantinti oyo omu ku bamenta bange mu byobufuzi bino nabiyingira nga nkyalinze muto nnyo mwabiraba. Abasinga bagamba nesimbawo sesimbawo wabula nali nkola bwannakyewa nga ndaba embeera mbi we nali mpangaalira nenvaayo njogereko nti bannange eno nga kiri bubi. Abamu ne balowooza nzize sajja kubanga ekirooto kyange kyali kya Kawempe. So baganda bange yenze omuntu omutuufu oyo yenna atweŋŋange nga naye ennyini yeetegese. Tetuli basajja wadde tulabikanga obusajja naye munda muffe tuli kyuma tuli mayinja gali gennyini. So baganda bange mbasaba nga mpita mu FDC tugenda kuwangula akalulu kano era nga bannakawempe mwakwata obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze ne mubuwa ghetto ne mukwasa omugenzi Honorable Segirinya we yakoma we njagala ntandikire era nga mbasaba
munzikiririzeemu naki kale ndowooza n'olw'obugambo obwo obutono